President-elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, bwetwogera kati aswazizza omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga awamu n'omukulu Mathansi Mpuuga Nsamba bw'abadde bamwesibako nga baagala ababuuzeeko wano mu kuziika Oweekitiibwa Nelson Kawalya eyavudde ku maaso, era baganda bange mikwano gyange bakomekkereza nga baswaluse. Ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine aswaza bonna agaanye obabuuzaako n'amuwa engalo nga munnange pulezidenti tabaliiko kubanga ye kiyagiridde abadde akimanyi. Ate pulezidenti muntu eyeekengera abalabe baffe tumanyi we bali, tumanyi we basibuka era tumanyi we bayimiridde. That's why president agambye nedda sijja babuuza newona mpa engalo zo sijja zikwatamu. That's why I love a principled president like ours. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine is a principled president. Atunudde okulaba nga tutambuza ate nga tukola buli kimu nga bwe kirina okutambula. Tweyanza nnyo His Excellence, weebale kubeerawo, weebale kuba wanjawulo era weebale kukola buli kimu okulaba nga Uganda yaffe etambula ate nga egenda mu maaso. Tulina okukkiriza nti luno olugendo lwe watusumululira n'otugamba tutambule tujja dutuusa ddala nga bwe tulina okulutuusa era eggwanga lyaffe lijja kununulwa. Kankulage embeera nga weebadde ng'omukulembeze ate abeebalama weebale batuswali yo teri kintu kyasinga kunnuma nga bano abasajja okubeera nga babakwasa kaadi zizaffe nga n'okubeera nga tebannaba kubatuusa kubawa kaadi. Mulimu ebigambo ebimu ebyajja biyitingana kati nga kino ekibaka kya Entebbe municipality kikakembo tekamwa. It was in 2020 I think, yes, yali 2020 aka audio ya surface nga batekamwa agamba bano abaana tubayingiremu tulete ekintu ekyaffe ekya DP fe tubayingiremu nga basiniya tumale tuzimbire muli ekintu ekyaffe tweyubulire muli simanyi tukole eyo audio mwagiwulira era kyabadde bagazaako okukola naye ekyanyiza ekyamalamu amaanyi omusajja oba amuwakkaaki. N'olw'ensonga eyo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Secretariat SG waffe Louis Rubongoya tetukyetaaga basajja bano. Twetaaga okubeera nga tulina ba revolutionists abaddala, tulina abaana nga nali we twabalina, tulina abantu nga nali we twabalina. Kyagulanyi alina kuzimba magye gage, Kyagulanyi alina kuzimba abantu ababenga ola awazimbye Joel Ssenyonyi, alina kuzimba abantu babe ab'omulembe gwe, ab'omugigi gwe abajja okusobola okubeera nga batutuusa ku nkyukakyuka. Si bano bano abasajja mwenna mwe Basewungu Namboze mwenna nga bwe muli Muwanga Kivumbi mwenna nga bwe muli mutuyambeko ekintu kimu tetukyabeetaaga. Mwe Balatiifu Sebaggala Sewungu mutudde emabega, mudde ebbali mutuvire mutudde emabega. Kino njagala nkibagamba olwaleero buli politician yenna gwe mulaba atwesembereza nga yabeerawo before Bobi Wine, buli politician yenna nga opposition Musegera yali mukozi wa Museveni. It is Museveni who made them. Museveni yakola abantu. Sangala mwere Museveni mabega yonna yali yezimbira opposition ye yalinga emuvuganya not until Kyagulanyi bwe yajja ekyo tunakiteeka bwati mutabaza ne tukiro so tukitegeera nti bana abantu bulijjo Museveni yali yazimba opposition ye. So bana abantu endulu gye tubawa yabwerere Museveni ye yabazimba. Ensonga lwaki olaba Kyagulanyi yagamba naye mujje tukole ffenna. Abasajja bali ku serious business ya kusanyawo kibiina, serious business ya kutuuza mabega, serious business ya kukola mirimu gya mukama waabwe nga bwe babadde nga bagikola mu opposition. Kitegeera ne Kyagulanyi abeesiga alowooza bano basiniya Kambaleete, simanyi akina Bakatuliki, simanyi akina simanyi Baganda bava Mengo, simanyi basiniya Kambaleete. Kitegeera bazze ne bakola gasyawo yenna gwe bakola nga webekwese Mengo, webekwese Buganda, webekwese simanyi mu Bwakabaka bikoze bitya. Twakimanya leeti nti n'Obwakabaka bwennyini bwatuvaamu, Mengo yatuvaamu, Bakatuliki baatuvaamu. Tuliwo ffekka ku lwaffekka. Era ensonga lwaki Kyagulanyi bye yayogedde jjo yatugambye oba yatujjukiza n'atugamba nti buvunaanyizibwa bwaffe okubeera nga twekwatira ku nsonga ezituluma. Si Mengo, si Bakatuliki, si Bwakabaka awo ebasooka otuvaamu.
okumanya baatuvaamu bano abasajja abazanyira Museveni syndicate w'ebyobufuzi bajja beekweka Mengo, bajja beekweka mu Buganda, bajja beekweka mu Bwakabaka, naye nga tukimanyi ddala abasajja babbi. Omusajja tumukutte n'ejjamba mubbi, omusajja alina byakulya ddala nga babbi. Mwali mulabe ku Buganda nga ebudde n'edistancing abantu abo, mwali mulabe ku Bwakabaka nga beedistancing abantu abo, oba Mengo yali yedistancing abantu abo, naye nga babawa ne mileage, babawa ne platform, babeera ku radio TV zasimanya ez'Obwakabaka ne bavuma ne bafuula ne bakonjera abasajja abo tebaba distancingangako. Tukimanyi ddala abasajja babbi, omusajja tumukutte n'ejjamba mubbi, omusajja alina byakulya ddala nga babbi. Mwali mulabe ku Buganda nga ebudde n'edistancing abantu abo, mwali mulabe ku Bwakabaka nga beedistancing abantu abo, oba Mengo yali yedistancing abantu abo, naye nga babawa ne mileage, babawa ne platform, babeera ku radio TV zasimanya ez'Obwakabaka ne bavuma ne bafuula ne bakonjera abasajja abo tebaba distancingangako. So kikulaga kinti twakitegeera leeti nti munnange bano abantu baali bantu baabwe, bantu ba Museveni, bantu ba Bwakabaka, Mengo na Buganda. Tuliwo ku lwaffe. Abo abasajja baatuyingiramu ne bajemesa buli muntu. Era ne kino njagala okutwala omukisa guno okutegeeza Secretariat ne bafuula ne bakonjera abasajja abo tebaba distancingangako. So kikulaga kinti twakitegeera leeti nti munnange bano abantu baali bantu baabwe, bantu ba Museveni, bantu ba Bwakabaka, Mengo na Buganda. Tuliwo ku lwaffe. Abo abasajja baatuyingiramu ne bajemesa buli muntu. Era ne kino njagala okutwala omukisa guno okutegeeza Secretariat ne bafuula ne bakonjera abasajja abo tebaba distancingangako. So kikulaga kinti twakitegeera leeti nti munnange bano abantu baali bantu baabwe, bantu ba Museveni, bantu ba Bwakabaka, Mengo na Buganda. Tuliwo ku lwaffe. Abo abasajja baatuyingiramu ne bajemesa buli muntu. Era ne kino njagala okutwala omukisa guno okutegeeza Secretariat ne bafuula ne bakonjera abasajja abo tebaba distancingangako. So kikulaga kinti twakitegeera leeti nti munnange bano abantu baali bantu baabwe, bantu ba Museveni, bantu ba Bwakabaka, Mengo na Buganda. Tuliwo ku lwaffe. Abo abasajja baatuyingiramu ne bajemesa buli muntu. Era ne kino njagala okutwala omukisa guno okutegeeza Secretariat ne President waffe nti ne bano ababaka abapya bwe twali tumanyi abaali bajja naye nga baajemesebwa abasajja bano nga balinamu influence y'abasajja bano, abo nabo bagende tebadda. Ababaka nga Kiyaga, Gildamani, njagala okutwala omukisa guno okutegeeza Secretariat ne President waffe nti ne bano ababaka abapya bwe twali tumanyi abaali bajja naye nga baajemesebwa abasajja bano nga balinamu influence y'abasajja bano, abo nabo bagende tebadda. Ababaka nga Kiyaga, Gildamani, njagala okutwala omukisa guno okutegeeza Secretariat ne President waffe nti ne bano ababaka abapya bwe twali tumanyi abaali bajja
naye nga bajeemesebwa abasajja bano nga balinamu influence y'abasajja bano abo nabo bagende tebadda. Ababaka nga Kiyaga, Gildamani, okutwala omukisa guno okutegeeza Secretariat ne President waffe nti ne bano ababaka abapya bwe twali tumanyi abaali bajja naye nga bajeemesebwa abasajja bano nga balinamu influence y'abasajja bano abo nabo bagende tebadda. Ababaka nga Kiyaga, Gildamani, abantu abo mwalabula ku Bwakabaka nga bedistance abantu abo oba Mmengo yali yadistance eka abantu abo naye nga babawane mileage babawane platform babeera ku radio TV zazituza simanye ez'Obwakabaka ne bavuma ne bafuula ne bakonjera abasajja abo tebabe distancing ngako. So kikulaga kinti twakitegeera leeti nti munnange bano abantu baali bantu baabwe bantu ba Museveni bakatuliki si Bwakabaka awe basooka okutuvaamu okumanya baatuvaamu bano abasajja abazze bazanyira Museveni syndicate w'ebyobufuzi bajja beekweka Mmengo bajja beekweka mu Buganda bajja beekweka mu Bwakabaka naye nga tukimanyiridde abasajja babbi omusajja tumukutte n'ejjamba mubbi omusajja alina byakulya ddala nga babbi. Mwalabula ku Buganda ng'evudde ne distancing abantu abo mwalabula ku Bwakabaka nga bedistances abantu abo oba Mmengo yali yadistances eka abantu abo naye nga babawane mileage babawane platform babeera ku radio TV zazituza simanye ez'Obwakabaka ne bavuma ne bafuula ne bakonjera abasajja abo tebabe distancing ngako. So kikulaga kinti twakitegeera leeti nti munnange bano abantu baali bantu baabwe bantu ba Museveni bantu ba Bwakabaka Mmengo na Buganda. Tuliwo ku lwaffe abo abasajja baatuyingiramu ne bajeemesa buli muntu era ne kino njagala okutwala omukisa guno okutegeeza Secretariat ne President waffe nti ne bano ababaka abapya bwe twali tumanyi abaali bajja naye nga bajeemesebwa abasajja bano nga balinamu influence y'abasajja bano abo nabo bagende tebadda. Ababaka nga Kiyaga, Gildamani, waliwo olwosimanyi yani ono Wenakifuma kitegeera bangi mwe bali nabo bagende tebadda batuviire bagende. Abasajja Kyagulanyi n'abeeranga ng'ayogedde kino n'akunganga abantu abasajja era gurupu y'abana abasajja n'ekunganga abantu ne baga temukola kino temukola kiri temukola kino temukola kiri Museveni ajja batta Museveni ajja kukola ati naye nga weebuze Museveni tatta bannange ife okubeera wano ne twogera abamugamba gooli eyo jangu eno tumanyi okoze otya ensi egula mirambo Museveni tasobola kutta Uganda yonna kugimalawo kikafuwe. Gaddafi we yali alwana olutalo eri Libya alwanirira obuyinza mwagala tugamba Balibya bonna baafa. Libya temukyali bantu mwebali eno bibuuziboozi byakubeera nga bawuddiisa abantu okubajja ku mulamwa ekitegeera bano abasajja babadde nga bakolera Museveni banga lyonna kitukostinze nnyo kikostinze obulamu bw'abakomunitisi baffe abamu bafudde kikostinze obulamu bw'abakomunitisi baffe abamu obulamu bwabuzze emabega wa Olivia Lutaya Bamachete Basanyo obulamu bwabuzze emabega lw'abasajja bano abalala bafudde abalala batulugunyisiddwa. Bani abawaya profiling abantu bano babana abasajja bano Kyagulanyi be yasembezanga amanyi nti omunnange ekigenda mu maaso ndoza abasajja balokose emitima bajja kutegeera ki abantu kye baagala. Kuba abasajja bali ku serious business guli mulimu gwa kubeera nti bakolera mukama waabwe eyabazimba. Opposition terina muntu gwe yali ezimbyeko mu Uganda awo before Kyagulanyi yali Museveni yazimbanga abantu bano bonna kubanga opposition yalinga evuganya Museveni yalinga yiye yensonga lwaki yava statement n'agamba by 2021 there will be no more opposition mu Uganda. Kyagulanyi najja
kati ali mukulwanagana opposition ntuufu. Museveni ali mukulwanagana opposition ntuufu eri eyiye enfu omuli abawe yazimba beewe twasembeza.